Tuni Honorable Betty Namboze at one Makagi. Na makaga musajja nange nafumbirwa obufumbiro Anti kakati ya makaga mwamba kireke ndi mukyala wano tompaga oba part of buli wenyingira ku nembuka gate eyo wali we wange wali olaba ka office kange naye ukikaka ko that oli mufumo enensi weyolekedde bangi tuli bakusaanawo njagala nkulage ku katono nnyo katambi kano olabe emmundu amaanyi g'emmundu abasajja aba western basussizza emmundu naye bannayuganda twolekedde okufa okuggwawo This is a message to the government expressing what's exactly on the people's minds. Wako ebinyigiriza obulamu bwaffe mazima mutumalako eddembe lyaffe Uganda yetambula edda mabega mutuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubi nnyo nammwe kale tetuganye mwalwana mu nsiko naye gwe omwana gwe wasanga nga tannazaalibwa kati naye yazaala nadda kino mukiŋŋambire muzeeyi abamutuukako ne bazeeyi banne bamugambeko en'ensonga nkyamunyo gyalemeddeko kati eggwanga lyonna lyetamwada amazima eyalinga demokirasi mwagibuluka kati yafuuka na hypocrisy yes eyali fundamental change mwagizaalawa mugifudde no change ensonga ez'abalwanya zonna mwazibukako namwe mukolabire ebyabali naye nga yo constitution yaffe ejja kuddawo nga tumaze okukutwala embiro I say we are fighting for freedom Bannayuganda bali ku mawanga we are fighting bagala kukomawo waka Bannayuganda balusudde mwakaba bayasiri n'abalala. Alright, listen, second verse. Okununula eggwanga kituuka katako abaana ba Uganda fena ziramu nti okununula eggwanga mulimu gwaffe abaana ba Uganda fena era manya nti bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo oliddemu ensi y'olukwe naffe abakulwanirako gwe n'osirikireyo beero tusadase ono omusajja tumutya buti naye nga twakuŋŋanye nkiddamu nti tumutya buti naye nga twakuŋŋanye. Kakati buli lwolaba ebigambo nga bino n'osigala nga tewennyamidde nange nsigala nkunyenyeza mutwe eno ye EKTV Media Uganda nze Eke Master mukwano gwange mpuliriza waliwo lisiti enkambwe efulumye ng'ababaka bonna ensolima mbakuleetedde wano 226 Maneya ne Emye kakati waliwo amawulire agabadde gatambula nga gabika comrade munnaffe amanyiddwa nga Bobby Yanga wabula finally bwina azuuse Bobby Yanga tafanga era abamubika babika byabwe Bobby Yanga waali okusinzira ku looya Honorable Shamim Malende bwina amaze n'amuleeta nkugambye nti ekifa mu State House kitokota kifumba mutuku gwe tulokalire tusumuludde bwetti Bobby Yanga mulabye akirewo ne mulaba kubanga mbadde bakyalidde mu representative yange mu capacity yange nga munnamateeka waabwe so osifunyeemu buzibu bwonna naye obeera omugenyi wa bulijjo bw'oba ogenda okulaba omuntu ng'ali mu upper prison naye nga tozze ku Monday oba Olwokusatu oba Olwokutaano omuntu oba tojja kumulaba ate ennaku ezo ze zimu ze bakyalyako n'abasiba ekigo ku Monday Olwokusatu n'Olwokutaano mu bantu bano aba bulijjo ne luzira olina kujja ku Lwokubiri ku Lwokusatu n'Olwokuna so ensonga bwete kakati nno ekisinga obukulu kusamira abakomuledi bano basobole okubeera nga bafuluma kubanga balooya bakola ekisoboka kyonna okulaba nga babafulumya naye mwenna mukimanyi nti abantu bano beegumbulidde omuze ogw'okubeera nga bajwetekako n'okukaka
emisango ku bannaffe bano abali mu kkomera nga babagamba bwe mutakkiriza misango gino temugenda kuvaayo kyokka ne bamukkiriza emisango gino mukimanye nti gya butujju omusango gw'obutujju musango muzito nnyo era obanga alidde mu nsi yo olukwe kaakati nno byonna bigenda mu maaso nga bwe nkunnyonnyodde nti na bino bikulu njagala obitegeere era njagala obimanye nnyo olutolekere 2026 ng'omaze okutegeera wa wetwolekedde wabula pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo olunaku olw'Emmande n'akakasa nti nno olusuukamu bw'ati oba oluwonaawonamu bw'ati oba olubukuba ku matu oba olufunamu agali empuuta ono agenda kuddamu atabaale countrywide tour kaakati nno poliisi yavuddeyo n'egamba tegenda kumukkiriza wabula yagambye lino ddembe lye okutalaga Uganda yonna ng'agenda asinkana abantu be mikwano gye abalonzi be abawagizi be okubeera nga babulya ki ekiddako naddala nga yeetegekera omwaka 2026 kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo lisiti enkambwe efulumye ababaka bonna abaludde mu paaliyamenti naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala abo abatakola bulungi kimala okubeera nga baweereza bannansi n'abantu abo babatuma kaakati essaawa abantu bagibweyo batekeyo abantu abalala bwina alaga nti abakungu bangi abali mu NUP kose ebibiina ebirala ebiri kudda oluvuganya gavumenti naye nga tebakoze kimala ku lw'abantu ba wansi bano balina okusuulwa ettale era mu bo omukyala Honorable Betty Nambooze yeyekka abakulu gwe bagambye nti ono aluddeyo naye ekyamazima akola era tukyamwetaagira ddala wabula abasigadde okutandikira ku Mathias Mpuuga Segona Akali Amagwa Alani Sewanyana Mawakayima bangi listi yeno tutandike na bino bitegeere nti eyo gye batuula gye bapulaningira omukulu Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bwa NUP bolowooza nnyo obutakiikirirwa babaka ng'ebeddala baluddemukko balina lisiti y'abaluddewo NUP erina lisiti y'abaluddewo ng'egamba nti bano NUP obukulembeze obukoso bw'oku ntikko obusalawo balina lisiti ey'abaluddewokko era nga bagamba bwe kaataali girya bano NUP yakubasikiza abaluddewokko ate abaluddewokko abasinga bajja buzi mu kibiina kino lisiti eriko abaluddewo mu paalamenti abayinza okukafiiramu be bano ku lisiti eno Nambooze kwali naye kya Nambooze nkikunnyonnyodde nti abakulu bagamba nti Nambooze oyo engeri gy'ayimiridde naffe agira abeerawo ate engeri gy'ayogera ennyo bwe tumweŋŋanga lutalo lulala oyo agira abeerawo Nambooze kakati ku lisiti eno ey'abaludde mu paalamenti NUP beegamba nti yessaawa replacement ebeerewo Muwanga Kivumbi Butambala NUP ekirowoozaako ebigattagatta egamba nti Butambala ono kati omulundi omulala nja kubuulira Butambala ayimiridde atya baani be bateekateeka okuleeta ku Kivumbi bwe baba nga baakubaleeta kakati omulala gwe balowoozaako Segona Akali Amagwa bagamba amagwa olidde mangi gira ku lisiti kwali naye tebannaba kusalawo kakati omubaka omulala Alani Sewanyana oyo naye NUP egamba aluddewo tulwanyisa baludde mu buyinza nammwe mu paalamenti muluddewo Nsereko Wakayima Nansana municipality bagamba eno lwaki Kaana Kambata takwatamu Kaana Kambata waliwo fuutu soja bamuyita Serunkuma John Bosco Kaana Kambata ekibiina kya NUP nti kimulowooza ku kigamba nti engeri ekiri nti tukooye eby'abantu okujja nga tetubamanyi bulungi betwekuliza tugire wa Nsereko Wakayima Nansana municipality bagambye nti NUP ku mulundi guno eyinza okuyimirira ennyo ku bafuutu soja abagenda okugenda mu paalamenti basitule ebipande bakangaze ono fuutu soja gwe bayita Kaana Kambata ono ajja kusitula ebbaati agende nali mu paalamenti ayingire nali mu paalamenti kati epaalamenti ejja kuba ndalamu nnyo ejja kuba ndala kati NUP erowooza nnyo nti ku bafuutu soja abalinga Kaana Kambata Serunkuma John Bosco oyo bagamba ekatali girya Nansana municipality ewali Nsereko Wakayima Veronica Nannyondo ono yajjayo omukono jjujjuuzi gwe yali ataddeyo ng'agamba nti byasayininga litabitegeera NUP egamba keekadde Brenda Nabukenya Luweero of course Mathias Mpuuga
kuva Masaka ne David Kalwanga n'abalala abaluddeyo ko mu parliament bisanja bibiri kudda waggulu nti akasengejja ka Nuupu awo kayinza okuba sensone kabasuulira ddala emabbali nga bwe twongera okulabika nti tubikuleetera kakati tugenda kukola tuliriza follow up kwani gwe baleetawa kwani gwe bayinza okuleetawa Kampala wano Kampala women Kampala omukyala akiikirirawo mu mugambe gendengedde wano akiikirira Kampala omukyala Shamimu Malende ebyo nja kujja nabyo olulala Shamimu Malende taluddeewo naye Shamimu Malende biyinza okuba naye nga si birungi nnyo biyinza okuba nga si birungi nnyo naye guliba omulundi omulala webale kuwuliriza kakati nno operation kugoba bakadde naddala abaludde mu parliament n'abapya abaludde mu parliament naye nga tebabaddeewo ku lw'omuntu wa wansi mwenna mumanya abantu nga Lwanga Jime Batwa Kagabo n'abalala bakazi be Bashiri bangi nnyo abaafuuka bakyesirikidde kw'ossa abo aboogera ebitakwatagana naye nga biraga nti binyigiriza omuntu wa wansi bano nga balaga nti bakolera regimu kakati yessaawa akakuŋŋuuta kamaze dde okuvaayo tulabe ng'empulunguse zisigala waggulu ate munnanga bagonvu bayite mu kakuŋŋuuta kakati nno bino byonna bigenda mu maaso waliwo okwenyigiriza okuzze okwekukuutiriza ku National Unity Platform n'okulaga nti omuntu ono akola nnyo amawulire galaga omusajja amanyiddwa nga Frank Gashumba ono abadde musaale nnyo mu bavuddeyo okulemesa enkyukakyuka wabula ng'ate olumu alaga mbu tayagala mwami Museveni kyokka ng'ate enkya bwe bukya alaga nti akkiriziganya ne mwami Museveni era ng'ono yavaayo dda y'omu kubatembeeta n'okubeera nga batusibako mutabani wa General Museveni amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba kakati Frank Gashumba ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebiwoomerera ng'alaga nti awolereza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform ku bigambo pulezidenti oba General Museveni bye yavaayo n'ayogera n'agamba nti mwami Kyagulanyi yamubba akalulu n'amukuba n'enkoona n'enywa era ng'ono alumiriza nti akabululu miliyoni namba bwe bwabbibwa era ng'omuntu abubba ye mwami Kyagulanyi kati Frank Gashumba yavuddeyo n'asiisiriza akazigo ku nsonga eno wabula nga abakubi ba ttooki bamaze dde okubeera nga batukakasa n'okutulaga nti omusajja ono bino byonna abyogera naye nga yeegula buganzi alage nti nno takolagana na mwami Museveni alage nti mwami Museveni byayogera bya nsimattu abantu baddemu okumuwa amatu n'okumuwa obwesige n'okumwagala ennyo ono yabadde ku mukutu ogumu ogwa leediyo ng'agamba nti mwami Museveni ye yabba obululu mbu tewali muntu n'omu yamubba kaakati nno waliwo bwina afulumye ng'alaga nti Gashumba ono yeetunuddemu ng'ali ewuwe n'akubyakubyamu ttooki ng'alaba obuwagizi bwe n'oyo gwatembeeta buseebengeredde ddala mpaka ku ttaka kakati kwe kuyiya alage nti ali wamu naffe abantu ba wansi naye nga bwina alaga nti omusajja ono muzibu nnyo era y'omu ku abo abatayagaliza nkyukakyuka abagezaako okutusibako omusajja ne mutabani we babeere nga bafuna obufuzi obw'ensikirano mu nsi yaffe Uganda kakati nno njagala neegateko owulire bwino ono omusajja ono temumuwa amatu ono kamujjutisa era bamuyisizaamu eggaali ne bamukuba mpaka ku ttaka ntambula na mulongo waso omuluutansozi omumazi w'ebizibu lumala nnyoso ennamba gy'olabaawo mukooneko naddalamu abali e Bulaaya omulongo waswa ye kafulu mu mbeera yonna ng'ekulemeredde gwe mukooneko togenda kwejjuza vidiyo gimpeera ekigalo tusimbule bwe tuti waliwo obutambi obwatambudde eggulo Gashumba yabadde ku TV ku TV oba gwani eyo simanyi bigundi bya bbalamu ebyo n'ayogera ebigambo bingi Gashumba omulabanga kati ayogera ebyamagezi naye alimba ali mu kusika mmwe eriyo temukkiriza bannayuganda kambabuulire ekijja Gashumba yagambye bannange kambabuulire bwe mudda mukuzannya omusaayi gugenda kuyiika wano kubanga bakimanyi ekyo kye batiisa bannayuganda mbu omusaayi gugenda kuyiika bamanyi bannayuganda batya omusaayi Gashumba genda ogambe ennyoko oba omusaayi guyiika guyiike genda ogambe ennyoko oba omusaayi guyiike temujja kwenjoyinga nsi y'abajjajjaffe mmwe abagwira mweyagale mubeere mu nsi yaffe nga ffe tubonaabona nga mututiisa n'omusaayi oba guyiike si gwe mulundi ogunaaba gusoosa omusaayi okuyiika oba guyiike yeyogeza ebintu gwe bw'omulaba ekisooka bamanyi ekitambula nakugambye obuyinza bwe buba bugenda ababulina be basooka okuwulira nti obuyinza bugenda mbunna bannayuganda tukkirize wabeerewo okukyuka
obuyinza butuuke mirembe munyarwanda gwe njagala otubulye munnayuganda ki eyagaana okukyusa obuyinza mu mirembe bannayuganda bagenze nga ne balonda bakyusa obuyinza mu mirembe munnayuganda ki eyagaana okukyusa obuyinza mu mirembe kati bwe muba muwulira ejjambiya mu matu gammwe kituufu zijja tugenda kwetematema weewaawo tujja batema yeyogeza mbwolo tutye mubannanga omusaayi obusungu omusaayi mu bantu gendo bigambe nnyoko twetemeetema oba twetematema toddeyo n'okutumanyira abanaafa baffe abanaawona bawone naye temujja kweyagalira mu nsi nkugambye obudde bugenda kukya nga temukyasobola kutambula ate nga tewali abaganye kutambula kuba mwe mwalowooza mbuffe tuli basiru tetubangako basiru bannayuganda tebabangako basiru naye tukozesezza obuntu mmwe ne mweyongera okutujooga Ssaabasajja Kabaka yagamba empisa zaffe ne kalica yaffe temubiyita obunafu bwaffe ne mubiyimirako okutujooga teriyo omuntu alina monopole ku butemu embeera gy'oyitamu yeekuyigiriza obutemu mmwe basajja mwe tujja kwetematema paka n'obugunaabamwaka temukkiriza batiisatiisa kubanga yagala mugemuge bannange bagambye omusaaye guyiike nedda guyiike mwaguyiwayiwadda muyiye omusaayi gwa bannayuganda waliyo omunnayuganda yenna eyali assa omunyarwanda oyinza okutubulirayo omunnayuganda eyali assa omunyarwanda mutuweeyo omunyarwanda wammwe ogu eyali atemuddwa mutuweeyo omunyarwanda eyali atemuddwa nga temumanyi kimusse mumanyi bannayuganda bemusse mmwe Gashumba omanyi bannayuganda bemutemudde n'okwewana ne mwewana ojjukira ebigambo byeweyogera ku mutabani wa Nadduli olyoka ojje wano otandika okutujejemberako kati tweteme kaakati nno ebigambo nga bikyagenda mu maaso n'okubeera nga biyiikanga amazzi naddala ebigambo ebyo ebiva mu kkooti y'amagye nga bwe nakunnyonnyodde nti bakomuledi bangi abaakwatibwa emabega eyo ne bagyetekebwako emisango oba oliawo basajja battu gye batazza kubanga okuva mu ntandikwa emisango gino bajja bagyegaana era nga bagamba kaaberubaale kabe Katonda tebagenda kugikkiriza era nga bano balumiriza nti ekyabasibisa byali bya bufuzi byennyininyini kuwagira Kyagulanyi era nga basaba batwalibwe mu kkooti bawozesebwe babasalire wabula nga abasajja beerema abasajja ne bagaana kaakati nga bano kye baagala abantu bano mbubakkirize emisango egibateekebwako egy'okulya mu nsi olukwe nga bwe nkunnyonnyodde mu ntandikwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe musango muzito nnyo era bw'omala n'ogukkiriza nti naguzza n'osayininga n'empapula amazima gennyini kaba kajja kujjuutuka mu maaso eyo tobaako ky'ogenda kuddamu kukola tobaako ky'ogenda kuddamu kwogera kubanga buli obanga agenda okwogera nga bakugamba ojjukira emisango gye wazza ne weetonda n'osaba tukusonyiwe kaakati tusobola okubeera nga tugizuukusa n'olw'ensonga eyo sirika ebigenda mu maaso ebikyamu mu nsi yo tolina kubyogerako eby'okutulugunya okutta abantu okubba ettaka n'okumalawo eddembe ly'obuntu oyina kusirika kubanga gw'olina omugwa gwe weeyambikamu ng'ogamba nze mbadde mutujju nga nkola ebikolwa eby'obutujju kaakati nsaba kusonyiyibwa kaakati gwe toba na lukusa lwogera wabula ekkooti yennyininyini erina okuwozesa nayo teweereddwa lukusa kubeera nga ekusonyiwa kaakati kino kya bulabe nnyo era kibi nnyo kitwalira ddala ensi yaffe okuginyika mu ddubi omuntu yenna akkiriza emisango gino nga teyagizza nga tawozeseddwa mu kkooti ate nga kkooti weeri okuleeta obujulizi obulaga nti omuntu emisango yagizza ne babeera nga bakkiriza bukkiriza naye nga tebawozeseddwa kino kya ttabbu nnyo kaakati nno waliwo obwino omulala afulumye ku nsonga eno era bannaffe bakomuledi abali munda naffe ffenna abakyali ebweru mukama baakyawanzeko edduso nga tulina kubeera nga tutuuka mu mbeera eno kino kibeere kyakuyiga nti embeera ng'eno bwe betutuuseeko ki kye tulina okubeera nga tukola ebigambo bye bino biwulire ffe tweyongereyo omusango guteekeddwako gwa butujju naye oli agukuteekako akugamba nti gukkirize nkusonyiwe leka sitokkiriza omusango n'osaba ekisonyiwo nga nze nkusonyiwa naye kkooti mwagamba nti mwakututteyo tagiwadde lukusa tagiwadde wadde obudde y'okuwozesa okuleetayo obujulizi obulaga nti ogwo omusango gwe waguzza teriyo kintu kizibu mu nsi muno nga kubeera ex convict waliwo mukwano gwange azze mu inbox n'aŋŋamba nti eyo vidiyo njiddemu nyongera okutegeeza muganda wange Sanya muganda wange Olivia Lutaya muganda wange Bobby Yanga n'abalala
fenna tubagala kubalabanga bali bweru teri abagala munda neffe tugamba tosobola kubanga omuwozesa omusango gwatazza naye ng'ate omugamba agukkirize oba omaze omufuula ex convict obulamu bwe bwonna oba omaze okubusibira mu ggwanga Uganda kyokka nga ne mu ggwanga Uganda muno tagenda kuddamu kufuna ddembe lye kubanga omusango gw'omuvunaana gwa butujju era gw'omukaka okukkiriza omukaka omusango gw'okukkiriza nti baalinga batega bbomu baalinga batta abantu baalinga bakola bwe bati ng'era omugamba alumiriza omuntu omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabalagiranga okukolanga ebintu ebyo oyo omwana oba omaze okumufuula ex convict kakati nga kapadoni akafunye kuva eri oyo omukulembeze w'eggwanga eyebeera life imprisonment ku future ya buli muntu mu mateeka g'ensi yonna tewaliwo muntu gwe basobola kuwa certificate of good conduct eya Interpol nga ex convict obanga ayina record yonna ey'emisango kasitobera ne criminal record mu nsi yo tewali yonse esobola kukwaniriza obeera ex convict okitegedde mu ggwanga ngeri Australia bagenda kukwaniriza naye ogenda kugirako akantu akagamba nti oyo yazzaako ku misango mu ggwanga lya America lyo totagala ex convict tebamwagalayo kyokka ate nga ne boonaabo oyagadde okusaba omulimu makampuni mangi mawanga mangi togenda kuddamu kufunayo mulimu because obeera mumenyi w'amateeka ku lwaki omusango gwakusinga naye musango ki omuntu gwakunyigiriza kukusinga embu gwakutega bbomu nakutta bantu bala mu bino ebintu mbikola oba temubimanyi oba mubimanyi naye Museveni kyakola akimanyi eyo ebeera life imprisonment mu Canada okukkiriza ng'oli ex convict muganda wange bakukkiriza n'oyingira eggwanga lyabwe ne basooka kukutwala mu rehab ne gubalamu ebbanga ly'omala mu rehab naye ate nga ne mu Canada mwennyini namwe ex convict abatasobola wadde okufuna emirimu eyo life imprisonment toyina ngeri gy'owonamu kintu ekyo naye oli ex convict ku misango ki ekyo nakyo kimatalinga bw'omugamba misango gya kutega bbomu mbuulire eggwanga lyonna mu nsi yonna ekisobola okwandiriza omuntu omutezi wa bbomu ogenda okukolerayo tolirina then gwe Nakanguubi simanyi naawe Balamu mujje obwongo bwammwe obutono mu bintu ebimu bye mukola abaana b'abandi mwabasiba naye babasibira bwereere bamaze okubasibira bwereere ate mubateekako emisango egigenda okubafuukira ekizibu emirembe n'emirembe amiina agenda kuvaayo kati naye n'omwana wa ex convict ng'aliko omusango gw'obutujju oba ogw'okutega bbomu oba ogw'okutta omuntu n'omwana oyo future ye oba omaze okugiziika ebintu bino mubirowooze nnyo ojja kumujja mu kkomera eruzira naye omusibe mu life imprisonment paka lwaliva mu nsi muno abantu batuuka n'okubeera depressed olw'okuba nti bayingirako ko mumakomera nga bazza emisango ne beetuga kubanga batalina future. Kakati nno nakugamba nti amawulire nga gano ku mukutu gwaffe gabeerawo era bw'ogagoberera ennyo ojja kufundikira ng'oyizeemu n'okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda oba oliawo nawe bwe twolekedde nawe bwe tuvudde. Kakati mu mbeera y'emu abantu bangi muzze mbalaba nga bali essente ey'omuwu w'omusolo era abantu bangi muzze mbalaba nga bawagira ababakola ebikolwa ebinyigiriza omuntu wa wansi gamba ng'okuwamba ng'okunyigiriza ogoba abantu ku ttaka n'ebirala bingi nnyo n'obukenuzi obubbi obulabbayo okulya enguzi ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda. Wabula abantu bano ate nga be bamu ku ffe era nga tubatwala nga bannaffe era nga bawangaalira mu ffe. Kaakati nno oluusi bavaayo ne boogera nti nze ndya mu lulime ne ndya ne mu luzise nze tekiŋŋaana kuba luseke mu gavumenti oba ewa Mwami Museveni ne mbaayo ke neenyagidde ne nfunayo ke nzibi ke nebbidde nange ne nkuuliita naako kyokka nga beerabidde nti buli musajja lwakwata ensimbi n'azikuwa n'oziteeka mu nsawo yo n'ozirya nga tozituuyanidde obanga teziyise mu makubo matuufu nti bakusasudde musaala olw'omulimu gw'oba okoze kitegeeza obeera obbye obeera onyaguludde eggwanga lyaffe. Kaakati nno nga tugenda mu maaso n'okulaba enguudo nga mbi nga tugenda mu maaso n'okulaba amasomero nga mabi nga tugenda mu maaso n'okulaba amalwaliro nga temuli ddagala nga tugenda mu maaso n'okulaba ababbi ba ssente abali b'enguzi nga tugenda mu maaso n'okulaba abanyigiriza abasomesa abasawo n'ebitongole ebirala byonna ng'omusaala gwa buujjo ampuliriza waliwo amagezi agazze nga gakulabula waliwo omusajja medwanga liri pazo ebigambo bya Zenga ayogera byonna mbiwulidde naye wabula ku nsonga eyo bamukubidde ttooki era n'asomesebwa kubanga musajja wattu mwenna mukimanyi teyasoma naye ekyokubeera nga tewasoma tekikufuula muntu watalaba bigenda mu maaso mu nsi yo na kutegeera oba okwetegerera. Kaakati nno essomo lye lino. Eno si ewammwe ekyotera gy'ova eno si ewammwe ekkuba eriva e Masaka paka ekyotera wokka saagala weeyongereyo walala likusanyusa
okimanyi nti ku ssente ze bakuwa kwandivuddeko ezikola ekkubo lino be bakuwa n'omulala bamuwa n'omulala ekkubo lirina kufaanana bwe riti eno si ye tawuni yewammwe ekyotera gwe bw'ogituukamu awo kasiridde awo wakusanyusa owulira nga wakusanyusa ssente ezandikoze bino muzirya ate tubagamba ate tulaga mbu oyagala tutuyanirako mbu nze ndi wammwe n'abammwe mubakuba fe tetuyina eno waffe mubbyayo nonansimbi zaamu wa musolo era wobanga olowooza mbu ojja kugenda obbe bwojja bwotwekukuutirizaako muno n'ensimbi y'omuwa musolo ezo ssente zemuli mu kwonona zandibadde zikola ekkubo lino eryekyotera terikoleddwa ate kati gwetugamba nga bwoli owaffe ssente zibali mu bbawa zandibadde zisasula abasawo ne babeera ku malwaliro zandibadde zisasula abasomesa ne babeera ku masomero ssente zibali mu kubawa zandibadde zaguladde emmere etwala abantu ekalangala n'ebuvuma sese singa abantu batambulira mu zimmeri ne bava mu bidyeri ate otunyonnyola nga bwoli waffe feni waffe tetuyinayo babbibuuza bampuuga ekituvuganyisa Museveni ave mu buyinza buno kubanga ensaji kutte nga mmwe mujagala ey'okubawa ne musirika ey'okubawa ne muwagira ebikyamu byakola kati ate tukugambako owoza simanyize temunsobola kati wagambye muli bangi nga temulabika mujje ziwanike live tulabe va ku nsimbi y'omuwa omusolo bye muwoza simanyi nkuba luseke anko sali musale babbye eggwanga balimazewo balemereddwa ebyabalondesa okukola ye muganda wa pulezidenti bwe banyaga ssente babawayo mujjayo mutwasamira ssente ffe zaffe ezandizimbye enguudo engasa abantu bafa obubenje enkya neggulo manyi abantu aba bafudde ku lw'okuwoza mbu gwe simanyi okuba luseke manyi abantu abafa olw'oluseke lwo manyi abantu abafiira mu malwaliro nga tebafunye eddagala ng'essente zaweerebbwa ggwe ojja wano otandika okubuzaabuza abantu manyi abaana b'eggwanga abatasomye olw'okubanga ggwe ssente baziwadde ggwe obamanyi obungi abatasomye abatudde waka fe tusasule omusolo mwe baziba wenga bube omutwala we mulya ate omutukuvu mwe muyita n'embivu lera tujje era nazo mulye se butuwa omusolo mungi gwe gwowa bagukuddiza sikiza oli useless mu community muve ku nsimbi y'omuwa omusolo kola gwe wanika kivulu otuyite bwoba waffe tugaana okujja otunenye obutajja mu kivulu kyo kuba tewali gwe kyali kisaze nga waffe tubawagira mu mbeera yonna mu bwavu bwaffe gavumenti eno gye mutembeeta bwe yatuteekamu okitegeera watugambye muli bangi mujja nga temuwanika ziraivu tandika muve ku nsimbi y'omuwa omusolo pazo mugiveeko gwanika kivulu otuyite tugaana okujja otunenye olwekyo ne muve ku nsimbi y'omuwa omusolo muzire ku ssente y'omuwa omusolo ekola ebyo byeyina okukola esasula abakozi ba gavumenti bakole ebituufu bye balina okukola bwe batabawa ssente enguzi nga yeeyongera ffe ngeri beewola mabanja bwe babawa ssente ne muzirya ne zoonoonekeramu mmwe ezitandikoze byammwe ffe ngeri beewola ffe ngeno batwongera musolo nga sabbuuni alinnya gwewoza nnakubyeyo oluseke lwange okuba oluseke sabbuuni wammeka kati okuba oluseke sukaali wammeka ku luseke lwogamba lwokuba then abawagizi banajjawa ssente ezinajja mu kivulu kyo nge wakati bafunye sukaali zeyandibadde aleeta mu kivulu aziguzeemu kiro za sukaali 2 ziweddewo ebyo bye mutabala olina kutuulaawo n'ogamba ne zino ssente bano ze batuwa bo bazijjawo ez'okwonoona ate tukugambako oyagala okutumanyira kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso okulumagana mu nsi yaffe Uganda nzize nkunnyonnyola nti ne Afrika yonna okutwaliza awamu eddembe ttono okuggyako mawanga agamu agalina demokulasiya ow'ekimmemmette era okuggyako mawanga agamu agatalimu interest y'abasajja bazungu nnyo n'abaddugavu ba Afrikanizi bannaffe oba oliawo abaagala okubba n'okunyagulula. Mwenna mukimanyi nti mu ggwanga erya Congo wali abayekera ba M23 kati njagala owulire nnyo abayekera ba M23 ensi yonna oba amawanga ga Bulaaya European Union ne UN kosa America Bufaransa Bungereza bazze bakuba toocha mawanga nga Belgium nga bagamba nti abayekera bano bawagira eggwanga erya Rwanda era waliwo n'amawulire agafuluma nga galaga nti waliwo n'obuyambi obumu abayekera bano ba M23 mbw ate bwe bafuna nga buyita mu Uganda era erinnya ly'omusajja amanyiddwa nga Andrew Mwenda lyamenshoningibwa ne bagamba nti ono y'omu ku abo abeekulubeesa ennyo n'omusajja amanyiddwa nga Major General Paul Kagame akulira eggwanga erya Rwanda era nga bano baali balumiza nti ono yandiba omu ku abo abawagira abasajja bano okutulugunya okunyigiriza n'okumalawo eddembe eri abantu abava mu ggwanga erya Congo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso w'obiwulira omukulembeze ow'eggwanga erya Congo yamaze dde okkawangamula amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo omusajja agamba nti ye nga ye
obulamu bwe alaba buli mu matigga era n'abamukuuma abasirikale bennyini atandise okubeera nga abadawutinga oba nga abayekengera ate bannansiibe. Njagala ojjukira omusajja amanyiddwa nga Laurent Desire Kabila ow'eggwanga erya Congo yakubwa amasasi era nga abamu ku baamukuba baali bakuumi be ate nga Bakongo. Kati kino nga kiraga nti abasajja Abakongo bangunya ab'okuwa ssente ne batta omukulembeze abakulembera eggwanga eryo Felix Tshisekedi Tshilombo. Kakati essaawa zino yakulya eggwanga erya Congo era pulezidenti kye yakoze yagenze mu ggwanga erya Isirairi n'akwata bakomando omukwano gwange bamutaseka bali bamuyizita subwa naga nti mwe mujje nze nja kubeesasulira mubeere nga mmwe muntambulirako nga mmwe munkuuma. Felix Tshisekedi Tshilombo agamba nti okufuna abakuumi bano okuva mu ggwanga erya Isirairi si malala si matyampa si kubeera nga yeeraga bweraze wabula security ye eri mu kutiisibwatiisibwa naddala amawanga agamwetoolodde agamusindikira abayekera. Njagala ojjukire nti omusajja ono n'amawanga ga East Africa agaali gatuteyo amagye okubeera nga gakuuma eddembe ono yagafuumuulayo ddala nabagati bwe nkuba kuba ttooki ndaba nga mmwe bamu ku basajja bano ate abanjekera. Ebigambo bino bikulu nnyo njagala obiwulire era ogende nga bitegedde. Omuliraano wano omukulembeze eggwanga erya Congo Pulezidenti Felix Tshisekedi Tshilombo akati onajja fiira ku Bacuba. Buli Bacuba baleeta bigaana okukola nga bw'abyagala. Kakati ge tulina gategeezesa nti aleese Abayisirayiri. Tshisekedi kulembeza eggwanga erya Congo nti apangisizza Abayisirayiri bajje bamuyambe kukuuma eggwanga n'okumukuuma okulaba nga tebamuwamba. Jjukira nti naye mwennyini amagye agatya nti gayinza okulowooza nti alemberedde okutebenkeza eggwanga ate ebibinja by'abayeekera ebyongedde okufuukira eggwanga ery'ekyambika n'okusinga ekibinja kya M23. Kakati aleese bakomanda Abayisirayiri be bamukuuma. Yaleeta bakomanda okuva mawanga aga Bulaaya abalala naddala amawanga ago agaaliko mukago gwa Soviet Union. Kakati amavanyuma agava e Congo gategeezezza nti aleese abalala kakati bamukuuma. Kakati ng'oggyeko okumukuuma kigema okuba nti bali munnamukumuyambako okumutendekera amagye g'eggwanga. Ejje limukuuma Elite Guards abakuuma omukulembeze w'eggwanga SFCA eyo kakati yabaleese. Talinze byakumuwamba talinze byakumutta kati aleese Bayisirayiri. Kakati tutegedde nti abamu ku baleeteddwa balitayadi mu kitongole kya Israeli ekyabambega eky'omutabona kye bayita Shinbet Domestic Intelligence Service. Shinbet omu ku baaganyuka abamu ku bannyuka emirimu gy'ekitongole ekyo abaleese ge nti mweyo mwannyuka naye nemusobola okunkolera abaleese. Kakati jjukira nti Shinbet abo era nga bw'olaba Secret Service bebavunaanyizibwa okukuuma bakungu b'eggwanga Isirairi abaleese. Kakati agamba nti nze ebyokunzita nga ndaba ebyokumpamba sigenda bikkiriza. Shinbet Abayisirairi bakomando batuusedde Congo ewa Sekedi bakuuma olubiri olw'omukulembeze w'eggwanga bakuuma ebifo eby'enkizo bamukuuma ye mwennyini ate era bamuyambako n'okutendeka Elite Guards abamukuuma. Kakati ago nago tugalina. Kakati nno ago gava ku muliraano ggwanga lya Congo ekibuga Kinshasa. Felix Tshisekedi Tshilombo nga ye mukulembeze ow'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati nakunyonyodde negamba waliwo ebigambo omusajja ono Gashumba bye yayogedde ng'ayagala okufuna sympathy eri bannayuganda bamwagala ennyo. Ebigambo ebyo ebimu ku byo bigambo bituufu nnyo era birungi naye omuntu abyogera ekyamazima yeegula buganzi si ye muntu omutuufu era tabyogeza mutima mulungi. Ebigambo bino njagala mbikuwe obiwulire era bw'owulira omusajja ono tolowooza nti munnaffe wabula bino abyogera alina byayisawo ng'omuntu okubeera ng'akulembeza omusajja oli mukama we mutabani wa General Museveni. Kambi kutwale mbwe nkujjayo nkutwale wa jjajja mukwano gwange amanyiddwa nga Muzeeyi Waswa omuluuta nsozi ate bwe tuvaayo owulire bwino omukambwe nnyo agenda okugalawo akatambi kaffe ak'olwaliro. Wali muntu ali Luweero ng'alimu amagezi ayinza kulonda gavumenti eno taliyo. Teri muntu Luweero ng'alimu amagezi okujjako ng'ali mentally unstable ayinza kulonda. Yes, why would they vote for this NRM? Atuwagira mukaaga fenna twamuwagirako nange mu 96 namuwagira nga tumanyi Katonda twetera Mesaya. Mpa ensonga emu lwaki abantu b'e Luweero bawagira gavumenti eno. Gwe jimbuulye ndi naawe.
Yes, ndinawe mbujimbulire. One reason. Wamusonga yazze emirembe mu ggwanga. Seba wali emirembe tumanyiyo. The absence of war. Olwokuba mundu tezivuga tekitegeeza nti abantu bali mu ntalo. Njagala oyite genda mu Western Uganda olyokolaba kye bayita middle income status. Ogambye Luweero ekkuba erigenda nakoma ekkuba eyo nduddo dikwata si erigende wasaleeyo eryo bala ogendere embalala olwakolabe around the city kati waliwo ne main road Butalangu mpaka Ngoma. My good God, vundu ekiwedde emirimu vundu nga bw'owulira. Ogende mu genda mu Bunyoro region olaba amakubo gaayo okusigira. Tewali nsonga lwaki teriyo. Mu Uganda muno abantu bali basatu abasaana okuwagira continuous government eno. Basatu bokka. Group ziri ssatu. Soka. Abafunye mu kintu abakibiddemu. Abo 10 ku 10 balina okiyimba. Ababbi. Abo abaddeyo. Abokubiri abatamanyi kigenda mu maaso. Abokusatu be balwadde b'obwongo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. President Kyagulanyi Ssentamu mukansubira oli bulungi gye walako gy'otuusaako engalo kulikayo jjo mu kusinza enajja n'ankombe. Nga bwe nkugamba nti buli ssaawa 48 mu ssaawa 24 ezikola olunaku nti ekitongole kya Chief of Military Intelligence ne kya Internal Security Organization saako ne kya Crime Intelligence Crime nga kino kikulirwa ddamu lya Christopher kiri kya James Birungi noli Emekatabaazi ku biragiro bya Yoseeri ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba era abapulaninga omulundi omulala okuddamu okuwa obutwa era nga already bamaze dda okuwandiika mu bitabo byabwe mu ngeri ki gye bagenda okikolamu era ndowooza bo balowooza bakatonda. Lwaki ku mulundi guno message eno ya njawulo? Mr. President wuliriza bulungi Joseph, njala kutegeeza nti Museveni lwabagenda okutta omuntu asooka kumanya ki kyagenda okukozesa mu kye tuyita post-mortem report. Yoseeri oba agenda kutta omuntu asooka kumanya bwagenda kukola post-mortem report. Wuliriza bulungi nnyo. Yoseeri n'ekibinja kye nga bwe nkisomye bagambye nti tuteekwa okumaliza Kyagulanyi before the end of this year oba before the end of June next year. Naye bagenda kikola batya? The only option erisigaddewo ya butwa. Nakulabula lega nti kebera nnyo mu bantu booli nabo omuntu akujja kumbaako tutte butwaze kulya mmere sime kulya nkimanyi ekyo kimanyi bulungi naye kati ekizibu ekiriwo kikino. Olwokuba nti luli bwagenda okukyalira kanso wagenda okukyalira ne bakuba akatebe ka tear gas wakubira akatebe ka tear gas kati bano mu post-mortem report bo gye bawandiise dda okusinziira ku likodi zaabwe bakola bagamba bwe bati ntugenda mu obutwa bwaffe naye mu report tugenda kuwandiika nti cause eyavuddeko okufa kwa Kyagulanyi yavudde ku katiya gas canister ke baamukubanga ali e Bulindo. Bo bagenda okutta omuntu basooka kufuna post-mortem gye bagenda okukola. Yes, ewa kanso musisi e Bulindo gye lyagenze. Kati bo mu report gye bawandiisa ba Semwayi aba ISO n'aba Crime Intelligence ne Muhoozi bagamba nti already bo cause eya death ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda gibesinga ku tear gas canister gye baamukubanga agenze wa kanso musisi eri e Bulindo mu Kira municipality. So mukama wange njagala otegere nti zino abasajja bawandiise da post-mortem reporting egenda kusoma nti cause of your death it occurred
basing on the incidents which happened when you visited the council Musisi, when the police used the tear gas canister against you. Bagendo chikola babajiwandise batu. Kati munkola eno bajjeyo ebirala bagambye nti okusinzira bintu byetuyisemu nga tufuulinga state n'okufa kwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga bamu obutwa mwenensi mwakimanya wawula basinziira ku ripoti bojje beekolera ndowooza ne batuukira n'omusawo eyali Dr. Sepirian Kizito Lwanga n'abayambako okukola ripooti eraga nti wakitiibwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga yayina obulwadde bw'omutima bo ne bajjawo ekyobutwa ne bayitawo so nawo ne bagenda okukola eya Dr. Sepirian Kizito Lwanga babeesingako eyo ripooti gye beekolera nti omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga yali aina obulwadde bw'omutima bo ne bakola ripooti bwetyo. Kati wulira ku mugenzi eyali speaker Jacob Oulanyah bawandika postmortem report nga bagamba nti Jacob Oulanyah yafa body organs failure okusinziira ku ssasi eryamu kuba mu 1991 nga bali mu kwekalakaasa ku university ey'e Makerere bamukubira essasi eryalabba eryamuviirako okufuna obuzibu mu bitundu bye eby'omubiri era naye bwe bati ripooti ya Oulanyah batebagiwandika babeesinga ku demonstration eyaliyo mu 1991 so nga ate ono musajja bamuwa bwebutwa ne bamuggyako naye nga bali bawandika postmortem report mwategera bulungi nnyo nti bo babeesinga ku kwekalakaasa okwali e Makerere mu 1991. Kati njagala sooka kuwummuzaamu seconds 40 ng'oggyeko postmortem ya Kyagulanyi yensomye postmortem zonna zenjogeddeko mwazuulirako batemuzuula saagala muntu agende ebigabo bino byalumbuye njagala abantu batano abadde ku social media almost for 6 years ompandiikire wano kituufu oba kikyamudda